Kakati Kadama golaba mu katambi oyo azadde omwana ali mu ggwanga ly'e Dubai. Be bano bakadama abaatoloka mu biyumba n'atandika okukola guno omulimu gwa kaliwale, wabula eyo mu kuzunga kwe gyagwa ku musajja Omunigeria gwe bayita omuboggo. Omunigeria ono yamufunisizza olubuto Kadama wuno yazadde omwana. Omunigeria olwamaze okumufunisa Kadama ono olubuto, Omunigeria yamuddukako era kati tamanyi gyali. Taata w'omwana tamanyi gyali, yamubulako. Kadama alaajana ayagala kudda Uganda, ayagala kukomawo, naye ayagala kutambula n'omwana we, ayagala kudda e Uganda ng'alina omwana we, wabula baamuganye. Baamugambye togenda genda na mwana oyo, omwana oyo agenda kusigala. Kyokka yagamba ayagala kujja na mwana. Kati abasaba buyambi. Wabula bino ebigudde mu matu g'abakadama abamu bamutabukidde. Ne bamugamba nnyabo totumanyira tetugenda kukusondera yadde n'ekikumi. Mubeereyo e Dubai ne mutandika okutambuza susu wamwe buli wamu. Ne mutandika okwenjira mu basajja Abanigeria. Bakadama bamu n'Abannayuganda babavuma tebategeera, tebali responsible. Ne muzungira mu Banigeria. Kala Abanigeria ate babazaalamu abaana ne babasuulawo. Tulekeemu. Bakadama baganya okusondera Kadama munnaabwe nga bamugamba yalema okukola ekyamutwala n'atandika okunonooza ebitamukwatako. Kati gegana amagoba gaafunye abonaabone n'olubuto lwe eyo gyali. Baganya okumusondera ssente. Gwandaba ensonga eno ogyogerako ki? Kadama ono oyinza kumuwa magezi ki? Era ekyobutamusondera bakadama banne kye bakola kituufu oba kikyamu? Kimugwana ekyobutamusondera oba nedda? Mpe ndowooza mu comment section yawo. Nenga Kadama ono bebamu ku bawala abavumaganya abasajja Abannayuganda nga mugamba Abannayuganda tebalina responsibility. Ne mugenda ne munonooza ku basajja Abanigeria ababoggo, kyokka Abanigeria babafunisa embuto babaddukako buddusi. Kati ono kye kyamutuuseeko. Omunigeria yamuzaddemu omwana n'amuddukako, talina buyambi. Awulira ayagala kudda Uganda naye ayagala kujja n'omwana we. Kyokka bamugambye tasobola kutambula na mwana we. Kasooke mukutuuseeko Kadama ono omwewulireko, then male nkutuuseeko bakadama baganya okumusondera ssente n'abalala ate abamulumirirwa. Video nkusaba ugipeleka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Munnayuganda wuuno tuli naye wano yeetaaga obuyambi, yeetaaga okudda waka nebbujje weeriri awo tetujja dditeeka mu kamera naye omwana waali awo. Omwana waali wuuyo bebi yeebase. Ono omwana yeetaaga buyambi okudda waka. Mukwano badde oyagala ensi ekuyambe ntya? Abannayuganda bano bakuyambe batya? Wangi? Oyagala kudda waka n'omwana nga bagaana. Baani abagaana? Uganda ladies in UAE, mutujjeeko obusiru obuwumba tuutu okukozesa ebitundu byammwe ebyekyamu okubalowooleza lani okukozesa obwongo bwammwe okulowooza. Now mudde wano ne muvuma abaana Abannayuganda ab'obulenzi bwe bali stingy, tebalina care, tebafaayo. Muyina ne fraternity yammwe ey'abakyala ababoggo association, making sure nga tonnawa ntuliyo Munaggana oba Muboggo oba mu Cameroon oba mu Burkina Faso, making sure oli registered mu kibiina kyammwe. Kubanga naffe bakyala Bannayuganda abasajja association, we are not going to allow our boy children okubayamba. Era teabaawo omusajja Munnayuganda eyeetantala ng'agenda kuwaayo ensimbi okuyamba abakazi abo nga babavumye, nga naffe batuvumye abaagala abasajja Abannayuganda nga bwe talina lugendo. Muyamba baaki? Mwe bikazi mmwe mukozesa obwongo. Olekawo otya omusajja Omunnayuganda ne weegaalikira omusajja gw'otamanyi na sekendi neemu ye. Bara distance kuva Uganda ogenda Nigeria oba Ghana. Bara distance okuva Uganda ewammwe ekyannamukaaka okugenda Kawempe. Mukozesa obwongo. Bwakubulako ow'Ghana onaamufuna naye ow'Kawempe bwakubula. Mukwano naffe tujja kukuteeramu amaanyi tumunoonye. Ajja kulabika
mwe temuyamba mukazi yenna eyewa omubogo tukoye ejogo we mukomo bayamba n'abalala bajja genda bamanyi nti bwe bana genocide mujja kubayamba because Ugandan men muli bakisa ekisa kyachi. Let some people serve as examples in the community. We mukomo okubayamba ojja kulaba abakazi abetisse embuto z'ababogo we bakomo okubeera bangi mubireke bibonabone Gasiya tobanyongera ngwe bachala baboga association nyonyola mukwano temunabaga kyali mabaga bas my dear Ugandan boy children, don't you ever kwata monsa oyo no jamu ensimbi mbogenda kusondera omukazi eyakera ku machana atakuwa nawa ababogo baba nagana no musondera kochi lwacho mukwatirwe ekisa ubireke bobonabone. Let them suffer the consequences of their actions. Obitunulira Gasiya bulolo musajja yalda wasimanyi olwo tukole tuti nga wali omanyi we yali ateeka bana omwana omwala yankwasize ennaku n'enjoza ne kunmunye yafuna olubuto omwa Nigeria. Omusajja bwe yamanya nti n'omukazi afunye olubuto n'aweta. Mukazi wattu n'akuza lubuto n'aluzaala. Aluzadde aluzaalidde mu bulwaliro buno obutono bano obusawo baffe be tulina mu Bannayuganda ne bamuyamba ne bamuzaazisa omwana. Wetwogerera omwana omuwala anoonya buyambi bannange bakyala bannange naye ensi nzibu nga bw'okiwulira. Bakazi banne bazze ku mwana omuwala bamusalira omusango wanyumirwa bikoze bitya naye ng'ate bakimanyi nti ffe abasajja ffenna abakazi batulimba kyekimu ffenna tusiriwala kyekimu. Bw'obeera mulaavu towuliriza. Kati bino kino n'ekintu kibeerenga kyakuyiga bannange baana mmwe abawala. Omusajja omu Nigeria agenda kubeera naawe agenda kuwaana talina gyakutwala. Omanyi lwaki batwesibako? Because Ugandan ladies muli so loose. Temuyina control. Temusobola kwewaamu yadde akatiibwa. Omwana omuwala azadde omwana munne. Omwana muto muwere. Okay, right now alinga mu myaka 3. Si muwere. Anoonyezza engeri gy'amuzze Uganda. Agenze ne ku Uganda Embassy ne Uganda Embassy teyina bwemuyamba. Kirowoozeemu essaawa eyo. Olwedde watomera okaabya amazigo gamazeeyo. Omwana ali wali. Gavumenti yawana ekugamba omwana alina gw'ozaalidde mu bufumbo obutali butukuvu. Omwana si wuwo ina muleka wano. Bali mugamba omwana amuleke wano. Mukazi wattu ayagala kugenda n'omwana we amuze Uganda. Bano bamugamba tekisoboka. Kati nasaba buyambi bannange. Asaba buyambi bakazi mmwe, basajja mmwe. Mwajjamu ebintu by'okusalira omusango. Nga bw'okola ensobi n'omuntu omulala agikola. Kitegeera. Nero kuba tunyumirwa nnyo nti okusonga olugalo olunwe. Ne twerabira nti buli lw'osonga olunwe muntu zinenya zisigala zitunuulidde ggwe. Like, you're not also perfect. One day you will need someone's help. Omwana omuwala yankwasiza ennaku
nga n'abamukwata video bamukwata video mufunirako content. Oyo ye Munnayuganda omutuufu. Afune views, afune likes, abantu baseke, abantu boogere. Mukazi wattu ne yeesoma. Kati nno maama njagala kugamba nga muzadde munno. Nze ng'omuntu kama yanyambe byange byali mu mateeka empapula zange nali natambula nazo kyekintu ekyanyamba nti omwana wange namuzaalira mu ddwaliro nga taata we waali empapula ziri ku halaali ziri ku original naye kati gwe baatomeza manda kino nno kyekiseera ogume kino kyekiseera ove ku bantu mbona nyambe olya nyambe bagenda kusekerera Omunnayuganda omutuufu yoyo bagenda kwogerako Omunnayuganda omutuufu yoyo mada sawa eno guma wagambye mu lubuto omukyakuluma kitegeeza okyayinamu ebisaayisaayi genda ofune buno obukiriniki togenda kwasita togenda kwani genda ofune buno obukiriniki obwo obutonotono genda bagambe oyagala antibiotics bagambe njagala ampiclox bwe bazikumma bakuwe amoxicillin gula any painkiller brufen blah blah bagambe bakuwe a strong painkiller. Don't tell them why you need it. Don't go with your baby. Uri amchala. Get the medicine. Mire dagala. Wona. Nonyo omulimu. Oba kali walinga ne visa nawe toyina. Nonyo omulimu mada. Genda okolere ku bikali wali. Lekeraawo okubuulira ebizibu by'obuli muntu. Abantu bajja kunyumya. Abantu bagenda kulengiza. Abantu bagenda kusekerera. Otadde face yo mu kamera. Uganda ojja kuba tokyawera. Wano tokyawera. Kitegeera. Waswadde kiwedde. Trust me, Ugandans will not help you. Few people are going to reach out to help you. Gwe kimanye nti kino watomera. Okirimu bwomu kati gwe nyulula wekka. Kwata omwana wo bulungi nnyo. Guma makazi. Bw'oba obeera n'abantu ng'olina wasobola okubeerera n'omwana wo akubeerere n'omwana wo. Otherwise ogenda kula ogenda kufuna omulimu. Okay? Omwana nalaba nga ano omukyala ku kizimbe kwe twabeeranga naye yafuna nga abo abaana banoonya emirimu ne bamusigalira n'omwana n'abawaayo kyabawadde n'ogenda n'okola. Ekiseera bwe kituuka nga amnesty ekomyewo ng'okwata omwana wo nga mugenda babajjako ebisango ng'otikka omwana wo. Nalaba wano omukazi yazaala mu Pakistan abaana 2. Amnesty bwe yajja akwata abaana be n'afuluma nabo. Nga tayogedera kwogera nti maama wa tata waawe mu Pakistan yagenda ku Uganda Embassy n'afuna ekipapula ekifulumya abaana be. N'afulumya abaana be n'abatwala Uganda. Ensobi gwe kimanye nti no yo wagikola. Any sawa you're not rectifying anything. And trust me, you keep telling people your problems, people are going to laugh. People are going to talk about you. Naye kino kikiseera, you grow up. You woman up. Okimanye nti kasita ozaala omwana oba tokyali mwana muto. Oba okuze maada. Oyo omwana akwetaaga n'okusinga. Omwana ajja kwetaaga ekyokulya, ajja kwetaaga shelter. Ate kimanye nti ekiseera kigenda kutuuka nga ne woosula oba osula mu bed space tebakwagala na mwana wo. Owulira maada onfuna. Tebakwagala na mwana wo. Wejjanjabe. Tambika. Genda okole. Noonya abantu abanoonya emirimu. Obalekere nga omwana wo. Tewali wagenda gana kusigaliza mwana. Abantu abasinga baagala nnyo abaana. Nnyo.
gwe kyokola omwana wo mufumbira bulungi nnyo bw'oba tosobola waliwo bano babadde keya okitegeera thank you waliwo abadde keya balekera omwana kyoba tokola toleeta omukozi nze omukozi yankubira omwana omukozi ng'agamba omwana wange amutawaaze so abakozi beesonyiwe ne bw'oba okusobola okufuna abo abantu ng'obeera mu bed space let them cater for your kid be good to people eno esaawa ey'okukula eno esaawa ey'okulekerawo okwesoma let only a few people who know about your problem stay with your problem negwe n'ogenda ku social media ogambye gwanga ddamba ogambye nsi yonna bakazi mmwe mulekerawo okwogera ebyama byammwe waliwo ebyama bye tugenda nabyo mu ntaana nga tobigambye n'abantu nga kyama kyo gwokimanyi gwe ne katondawo Munnayuganda wuuno tuli naye wano yeetaaga obuyambi yeetaaga okudda waka nebbuje weeriri awo tetujja dditeeka mu kamera naye omwana waali awo omwana waali wuuyo bebi yeebase ono omwana yeetaaga buyambi okudda waka mukwano badde oyagala ensi ekuyambe etya abannayuganda bano bakuyambe batya wangi oyagala kudda waka n'omwana nga bagaana baani abagaana tebakizikirizibwa kufulumya mwana